Choice Television, its associate and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Nga bwe nabasuubiza nti ngenda okukola okunoonyereza ku nfaanana y'omutanda Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda, nalondayo ensonga ebuuza nti ddala kituufu Kabaka nnono yeemuluma, era nga kirabwako n'ayonka ku nfaanana y'omutanda nti tali bulungi. Olwaleero ssaawa 3:45 wano ku Media Choice Television mbakoledde ekitundu ekyokuna. Ebyomunju mu n'ebyomunyumba bibuuzaani ebyomunju tebitottolwa bibuuzaani Kasujju Lubinga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera bibuuzaani. Ekitundu kyokuna 3:45 wano ku Media Choice Television mbaleetedde ow'ekitiibwa atudde mu kitiibwa ky'obwa Kasujju Lubinga ono nga ye Abdul Malik Migadde ng'abannyonnyola ku nfaanana ya muzzukulu we Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri nga nnyonnyola lwaki na nsonga ki yezaawa lwaki muzzukulu we afaanana bw'atyo. Abakulu b'ebikamba kakasa mujja kubuuzibwa ebibuuzo bingi ng'ettaala limaze okuzikira. Tosuba olunaku olwaleero okuwulira emboozi. Ow'ekitiibwa Kasujju Lubinga bwe yeekwata agende ewa muzzukulu we anoonyereze ku ki ekimufaananya mu nfaanana y'obulamu gy'alimu kati era bwana omuto. Abasirikale ne bamufuumuula. Anyumya olutabaalo bwe baamukomya ku geeti ne bamutwala emisinde ng'agenza okulaba ku nsonga enkulu n'amasimu agaava gye gaava nga gakubwa gano ge muyita abaavu nga gamugoba okusobola okunoonyereza ku nsonga oyo nga gwe mukikwatako. Ne mu luyimba lwa Sir William Kibuka yamukoowoola atubuulire nti gwe kikwatako gw'omukuba ku ntikko tubuulire ki ekigenda mu maaso. Tosuba olwaleero gamba munnaagambe munne nti mu kitundu ekyokuna mu kikunoonyereza Ssaalongo Kankaka kwe yakola aleese ow'ekitiibwa Kasujju Lubinga. Naye nga sinaba kutuuka eyo kansoke mbasunulireko bitono mulindire ssaawa 3:45. Saalivuddeyo ssaawa zino kubaako kyenjogera naye nga bwompise n'okulajana kw'abantu n'abo abayimbye ennyimba omwezi guno nga 19 oguwedde neesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri ekireka nasangawo amagye ne baŋŋamba nti nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga bwanoweta nga tofunye lukusa kuva wa Katikkiro Peter Mayiga bwanoweta nagezaako okukubira ab'omu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka essimu omwami Douglas Mukiibi nenjogera naye ku ssimu nambuuza nti gwe tomanyi protocol walisoose kubikolakolako tunaakuyita bwebanga nnono yeeruma Ssaabasajja Kabaka njagala abakulu abakwatibwako enkuuma ya Ssaabasajja Kabaka nze bampe dakiika ezi ndabe Ssaabasajja njogere naye nga ndi omuntu ogwo tulabe bwebanga nnono kubanga emabega ku mulwanya muli Kabaka nali mulaba emirundi 3 buli wiiki ng'era twogera ku bintu by'eggwanga lye era Ssaabasajja ku mulwanya muli ku walusimbye ebiwe biri naye kati ku mulembe guno munnange ebintu byazibuwala nze Kabaka simulaba munnange ebintu byazibuwala nze Kabaka simulaba kaakati nagenze ku lubiri ngobeddwa bweru ng'amagye ge gantwalaganya ani agenda okulabirira famire zange naye amagye tebagabuulira babitiibwa balina kugenda kulaba Kabaka banzira kubanga nze bye nasoma sibayo banange bikyamu olaba Kabaka ku buliri bwe olaba Kabaka mu kisenge kye gamba nti teryanzigalira naye ku mulembe guno ogw'abaana abagezi tebaagala lugambo ndowooza balowooza nti ffe tutambuza lugambo nentuuka ku lubiri nti nze kulaba Kabaka bakyasi ne baŋŋa nti ozzengaani ne mbannyonnyola nti nze Kasujju nvudde wano nebweni ne baŋŋa nti wetamu mangu emmoroka okoleki nensooka nguguba ne wabaawo essimu eyava mu ofiisi ya Ssaabasajja nti ate mulabika muyomba n'abasirikale ne mugaa nti asigenda kuyomba mu ofiisi ya Kabaka ne mugaa nti nze ŋŋenze ne wayita wiiki ow'ekitiibwa laba bwe tumufugise kasasiro ebyomunju mu n'ebyomunyumba bibuuzaani ebyomunju tebitottolwa Kasujju Lubinga nsaba otugambe munnaffe osirise nnyo toyogera
tubibuuzaani kusonda ssente tumuwonye mwe mugamba abaganda tumusondere tubibuuzaani